Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's your girl DJ Tina Baby 256 and I'm back with another video of the channel. So guys, olaya ngenda kuba nga olaba title Uganda versus Arabic. Ngenda kuba njogera, ngenda kwetolera ku nyumba bwenti. Bintu bya mu nyumba na nyumba byengenda okwogerako byokka. Nga we tuyita mu Luganda lwaffe ne babiyita mu Luwarabu. So guys, make sure you subscribe. Okona akadao osobola okubeera nga oli notified buli weteeka video, olayikinge, okomentinge, osharinge, tunyumirwe. Okay guys, tutandikidde ku nyumba yennyini. Ennyumba Luganda mu Luwarabu bagiyita bed. Wabweru awo. Wabweru Luganda mu Luwarabu bagambawo hosh. Emmotoka Luganda mu Luwarabu bagiyita siyara. Kati ate bwe tuyingira munda tutandikire mu eddiiro Luganda eno mu Luwarabu baliyita saala. Si saala omuntu saala. Saala. Ekisenge bakiyita kolfa. Ekisenge Luganda, ekisenge kolfa. Mu Luganda kisenge, mu Luwarabu kolfa. Kati ate ffe gye tuyita galaji y'emmotoka beera bagamba kolfa siyara. Tebagamba nti ate tebalina kigambo kirala era bagamba kisenge ndowooza kya mmotoka wetubiza mu Luganda wekibeera kisenge kya mmotoka. Kati ate tuyingira mu nju tugenze ekiyungu Luganda mu Luwarabu bagiyita mudbag. Tugenze mu comfort zone kaffe ewaffe bagiyita batya? Ewaffe bagiyita toy. Mu Luwarabu bagiyita hammam. Yeah. Omulirwano bwedda nabidde omanye waffe omulirwano kikulu nnyo. Omulirwano Luganda eno mu Luwarabu kirani ye mulirwano kirani. Netuyingira emmeeza bano tebawula oba yakijust bagamba bugambi dawula. Emmeeza dawula mu Luwarabu, meeza mu Luganda. Engoye zetwambala, engoye ngera wengambye nti engoye nabo baziyita malabis. Netugenda kuki waggulu ne wansi. Kati waggulu Luganda eno mu Arabic bagamba fork. Kati wansi Luganda eno mu Arabic bagamba tahad. Fork tahad wansi waggulu. Abatalumanyi nomujja duyiga mpola mpola. Naye waliwo abalumanyi kati nga bakafulu buli kenjogera bagamba kyekyo. Omusaala gwe waffeyo mu Luganda kati eno baguyita sijjada. Ndowooza mulimu egono sijjada. N'oya ddala ng'omuntu alina eggono kisenge nakibagambye dda kolfa. Era ngera wanaffe tugamba kisenge kya mama, kisenge kya tata, kisenge kyani nabo bagamba kolfa biki. Ekyo nekigwa kati paasi gye tugoloza paasi eno bagiyita makuwa. Amasannyalaze mu Luganda eno bagayita kaharaba. Ettaala lisigalirayo lamba. Terisigalirayo kuba likyuka lidda mu Luzungu lamba. Omuntu wakugamba lamba mu Luzungu osobola okitegeera sikyo? Kyekyo kyekirala awo tugende mu kimuttani okwelowooza. Kuuka ewaffe tugiyita tuti kuuka. Ndowooza era bwesigala kuuka sirinayo linnya ddala lya kuuka mu Luganda tugiyita kuuka. Kati eno bagiyita fuli mu Luwarabu bagiyita fuli. Tugenda
ekijiiko ekitono ekijiiko ekitono mu Luwarabu miraaga, ekinene mogorofa. Fork mu Luwarabu ndakwanzijukire mu Luganda. Fork wuma, nga manya Oluganda. Mu Luganda wuma kyekyo mu Luganda wuma, mu Luwarabu kyoka mu Luwarabu kyoka. Kati awo esepiki Luganda, mu Luwarabu efuuka gidiru. Gidiru. Akataasa tashati. Pronunciation embasi gy'olonye tashati kyekyo. Akaso sakiniya. Akaso mu Luganda, mu Luwarabu sakiniya. Awo obuliri nga wenkyogedde obuliri, eno bagamba saliira. Amadirisa eno baliyita dirisha. Oluggi bagamba abaabu mu Luwarabu, oluggi mu Luganda. Mubitegeera? Kati gano amadaala g'omu nnyumba. Amadaala mu Luganda, mu Luwarabu bagayita doroki. Bagayita doroki. Firiji ewaffe tugiyita tutyo, firiji. Era tugiyita firiji mu Luganda si kyekyo. Firiji eno bagiyita taraja oba tharaja. Buli omu alina engeri gyakifulumyamu okusinziira oba enfulumya ye. Firiiza esigalirayo firiiza. Ngenda kukola vidiyo nga ndeeta byetufaanaganya mu Luganda ne mu Warabu, so don't miss. Tugenze ku kirala kyekirala. Omuceere nzira gwe bwenyinza. Omuceere eno baguyita luuzu. Omuceere Luganda, mu Luwarabu luuzu. Ennyama oba ng'erawola nti naffe tulyogera nyama ya mbuzi, nyama yaki, kati nabano bagiyita lahamu. Enkoko Luganda, mu Luwarabu dijaji. Ekyansanyudde dijaji naki enkoko heni. Dijaji enkoko heni. Tebiwedde ebyenyinza bagamba olwaleero. Kyekirala kandabe. Ekyuma ky'engoye. Ekyuma ky'engoye mu Luganda, mu Luwarabu kasaala. Okay guys, thanks for watching. Mwebale kulaba, mwebale kuliza. Oba onyumiddwa, make sure nti liking, subscribing, or sharing. Ate teweerabira buli lunaku nteekawo vidiyo empya ku channel yaffe eno. Channel yammwe tweyagale buli kimu ogenda kisanga ku channel yange eno DJ Tina Baby 256. So subscribing or liking or commenting or sharing tusobole okuba bato. Tucho twawezeza ba subscriber asatu. So guys, keep on the fire. Peace.